nga tuvudde mu Bulango. Ensaasaanya Mwami Museveni asaasaanya ssente nnyingi era nga aziyisa mu bantu. Naye nti ne mu kibiina kyo naye ensaasaanya y'ensimbi tetegeerekeka. Ebwa bulungi. Naliko wano ne leader of opposition. Nangamba nti Evans nampa omuwaka. Nangamba Evans genda mu Electoral Commission olabe ekibiina kyaffe returns engeri gye zikikolamu era tusaasaanya tutya. Mwami Bukenya we nagendera kubanga yabadde omwogezi naye ate kati Mwami Bukenya yakyusiddwa n'alinyisibwako waggulu ne waddawo. Naye era amawulire ge nafunye nti returns zikola. Naye mu kibiina nti ssente ezitambula n'ezisabibwa abantu tebategeera kye zikola. N'ebijjawa njagala nnyo n'ombuuza ekintu kino. Mu bannakibiina mbikubuuza mu bannakibiina abamu basabibwa ne ssente ezitamanyiddwa. Lwaki abali mu kibiina basabibwa ssente ng'ate tebalaba we zigenda? Ekyo kiba kikyamu nnyo. Sirowooza nti kiri mu kibiina kyaffe era bwe kibaayo nja ku makinga sure kinoonyezebwako nti nga bannakibiina basabibwa ssente. Ababaka ba paalamenti nga bw'oŋŋambye ababaka ba paalamenti nkimanyi bulungi nti waliwo mutemwa oguteekebwawo naye ate abamu abatakola ekyo balabibwa bubi mu kibiina. Bw'ebanga nkola ya kibiina nti ffenna tuteekeddwa okuteekawo okusasula omutemwa bwe guti mu kibiina. Kyekituufu kituba twayisa ng'ekibiina era atasasula omutemwa gwe muba mwakanyako aba takoze bulungi kubanga zizo ssente ziddukanya ekibiina. Mbadde ndowooza abampuliriza ndowooza mukiwulidde. Tukyagenda mu maaso. Ensonga y'ababaka caucus tezituula mukulembeze tebamulaba kuba nabadde njagala kiteeka wali mu Kyennyonyi ne ŋŋenda mu Bulango. Abakulembeze bano n'engeri obukulembeze bw'omu kibiina gye butambulamu bo bagamba nti babitegeera. Bakulembeze ki? Wayogedde ku Mwami Bwani straight kubanga wayogedde ku Mwami Bwani buli kibiina era balinayo omuntu waabwe bw'atyo ate oba ne mu family. So ddala oyagala ensonga obudde tubumalire ku oyo sirowooza tuzitukiriza nnyo nti ebitalina amakulu bireke tufokasinge tuleme kwesala speed banange tulina omulimu. Museveni awo watwagala ayagala tumalire obudde ku bannaffe ababa baseeredde ate ye nga bwagenda n'omunyako gwaffe. Yes bannaffe bakola ensobi, yes bannaffe olumu batuze emabega. Kati nze ebiseera ebisinga naddala bannaffe naddala gyensibuka bobo balwanirira ate olina kukozesa mukono gumu guno ogwokubiri gubeere nga gulwanyisa abo banno ate abagezaako kulwanyisa. So ekyo ki understandinga naye katudde ku bo no omunyazi agenda kuleka. Museveni ali myaka 4 buli kimu akitutte. Embeera eno eriwo kati kubanga kino kirina engeri gye kizibuddemu amaaso era mulaba kirina gye kitwala ng'ekibiina okwongera okunyweza Mwami Museveni. Yes bwe tukola ekituufu kyongera okunyweza Mwami Museveni. Kakati kyannumye nnyo nze kubanga ngera bw'obeera nga oli mu kifo kya kusala musango oba oli mu kifo kya okulembera banno mugende maaso naye nga mulina kye mulina okuyitamu ekibanyega. Naye ffe okwasa bannaffe nga bagudde mu bukyamu kyakyalenjinze Museveni kuba Museveni bonna babbi asirika busirisi. Museveni atudde ku babbi baje muwezi babbi ba Mike Mukula babbi buli ali mu gavumenti ya Museveni mubbi kubanga buli omwana alina kye yabba. Bannabbanja bonna bw'abatabbye mabaati ajja kubba sukali, bw'abatabbye sukali abba ttaka, bw'abatabbye ttaka abeera mutemu, bonna banoonyerezeeko. So enjawulo gye tuleeta kugamba bannange ffe tugobawo ababbi tujje ffe abatali babbi. Okukikakasa otya nga ne munno bw'aba agudde mu nsobi takangavvulwa. Naye ffe kyaffe tukikola mu mukwano naye nga tuyikoza amazima kubanga buli omu tetusobola kugamba nti amazima gaffe gabalansinga bwe kiba kituuse kwono mukola ekituufu naye bwe kituuka kwono temukola kituufu. No, tulina okukola ekituufu. Empuliziganya
n'ekibiina kya NUP n'abalala abatwalibwa nti baludda luvuganya mu kibiina ku mbeera eno mulinako ku ngeri gye muwuliziganyamuko okulwanyisa kino. Okulwanyisa ki? Obubbi buno obutandise okuvaayo. Munnange tetwakatandika, eyo yebadde enkola yaffe. Ffe tubadde nga tulabisa Museveni kuba kikyamanyi kye tusobola okukola, era tukyagenda maaso okukola ekyo. Of course tuwuliziganya ne bannaffe, naye era njagala omanye nti tulina mu bannaffe nga batya, either nga batya Yanita Mongo kyakola zaake, bona ovaayo n'oyogera amazima naawe ayinza okikkola. So ne babeera mu kutya bwe kutyo. I understand. Ate mulimu ne baasasula n'osanga nga munnammwe naye najja n'atunula mu kamera n'ayogerera ddala ebikyamu, ate n'osanga olinga munnange bulijjo obadde olabyanga mu muntu mugezi, muntu mwesimbu, naye n'olaba nga lwana n'amazima agamu awiyuya agazeena mu kifo ky'okugamba obugambi nti kino kikyamu oba kino kituufu. Kuba kiri clear, tisobola kubeera in between. Ekikyamu kiba kyamu n'ekituufu kiba kituufu. Amateeka bw'ogagoberera gayinza olumu okufuula ekikyamu obutuufu, ne gafuula ekituufu ekikyamu. Era abantu naddala abavuddeko ensonga zino oli ajja kugamba nze kino nakikolera mu mateeka. Ekitegedde n'abalala kijja batwala kityo. Ekibiina ne kivaayo ne kiga nti mwenna abakoze ensobi muddeeko wabbali mwenenye oba muzeeyo ssente. Naye ate etteeka ne ligamba nti yakikoledde mu tteeka. Ekibiina kya NUP nga kikulemberwa Mwami Kyagulanyi ne kigamba gwe nkugjeewo ntaddewo ono. Etteeka nga mu kibiina etteeka lye kikugamba, kubanga obukulembeze obulina n'abakwetoolodde mukwatiza wamu ne mutwala ensonga mu maaso. Naye ate mu ntebe mwatudde nti tulina kusooka kutuula ne tukola bwe tuti. Olaba omusajja omugezi omu Pluto yagamba nti good people don't need laws, but bad people can find their way around any law. Abantu abalungi tebeetaaga mateeka gabafuga kubafuula abantu balungi. Naye ate abantu ababi ne bwe wabawo amateeka basobola okugakuba ekkoona. Kakati wano waliwo amazima kye gagamba n'abalala gwe kyoyita etteeka, naye abo bali mu buyinza abakozesa amateeka ne bakozesa amateeka oba ne babaga amateeka aganyigiriza nga makyamu nga tegali mmulu. Kibola eno nsonga ya buntu bulamu ya bwesimbu. Njagala omanye nti yes amateeka gabaawo, naye ne slave trade kyali mu tteeka. Slavery was legal nga kiri mu mateeka, nga oli ajja omuzungu n'akugula kuba oli muddugavu kuba etteeka bwe ligamba. Colonialism lyali tteeka, etteeka ne liyisibwa nga likiriza omuzungu okujja n'akubba n'akunyagulula. Ensonga lwaki n'amateeka ago tulina etteeka wano Republic Order Management Act eryali olobera okubeera abantu 5 nga musinkana nga kuba musango. Ebiteekateeka bingi nnyo ebyekisiru baleeta etteeka eritusaako omusolo ku social media n'ebirala bifaanana bwe bityo. Baleeta n'amateeka agabba, nakugambye Museveni tamenya banka. Ajja ne baleeta ekiteekateeka ne bakiisa swi n'alyoka anyagulula abantu. So buli kiyita mu parliament liba lifuuse etteeka. Classified budget neyite liba lifuuse etteeka kuba parliament olukiiko lw'eggwanga olukulu olusalawo buli kye lusalawo liba lifuuse tteeka. So si buli kye basalawo nga babawadde enguzi nga babatiisatiisiza tekiba kituufu. N'olw'ensonga eyo ffe olwabituukiririzaamu Mwami Mpuuga bwe yeesanga mu kabaati bwe katyo twamuwa amagezi alekulire asigaze ekitiibwa kye, era n'atusuubiza nti agenda kulekulira. Kyali zira kuba ssaawa 24 naye bwe kitaakola bwe kityo ne tuvaayo ne twogerako eri eggwanga nti nno kino bwe kiti bwe kyabadde kubanga kyali mu public. Singa eri abaga tusooka kutuula tebamujjaaliriza yakubanga kisoboka twali tujjeeyo mapenduzi bwe baakozesa okujjayo zaake mapenduzi nga ffe twamulonda ogenda akakiiko ako
naye omuntu mulonda tena akozesa amaanyi g'abantu ate okunyigiriza omuntu akikirira abantu zaake wazake yali alabisa nnyo obubbi obuli mu commission bakozesa amapenduzi omugjayo mapenduzi ng'ekibiina ne tumugjayo Anita Amongo n'amulemezaayo nga ye so kisobokera ddala Anita Amongo n'agamba Yevuma Mpuuga tajja kuvaayo tekitegeeza nti aba akyakiikirira ffe aba takyakiikirira ffe kubanga ffe tukozesa obuyinza obwatuweebwa abantu Evans abannayuganda bannonda era byenkola mbikola mu linnya ly'abannayuganda kubanga bannonda era n'okulonda Yevuma Mpuuga okubeera leader of opposition namulonda mu linnya ly'abannayuganda era n'okulonda okumulonda ogenda okubeera commissioner namulonda mu linnya ly'abannayuganda nkozesa obuyinza obwo bannayuganda bwe bankwasa era n'okumuyitayo nti sookolekulire ge magezi genkuwa nkikola mu linnya ly'abannayuganda kati ekiri gy'ali okuwuliriza abannayuganda nga bwe yabawa ekitiibwa mutandikwa ndowooza ajja bbawa ekitiibwa ebbanga lyonna neera nga bwe nkugambye ekyo nkirekera mukulu wange ze njagala kwenkaleginga ffenna tukwatagane ffenna tumanye nti ekizibu kya Uganda ye Museveni ate tuleme kwemalira gyesikufe ffekka twejjukanye yes buli omu alina okukola ekituufu ffenna tubeere ku bunkenke kubanga Museveni atutega obutego but most importantly tugende maaso tumanye nti tulina ekizibu eno revolution si just usual strategy no tulina okubeera kaali eri ffe kennyini awo tusobole okubeera kaali eri Museveni neyanziza ampuliriza omulungi program Lutindo Walusimbi Evans mu studios nina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform twogera ku nsonga eziriwo mwami Kyagulanyi National Unity Platform nga bw'erwana okulaba nti buli kimu kyonna kitereera mu ggwanga naye ate enneeyisa yaayo yo neegambibwa nti si nnungi kino tukyogereko nyinza obutakugamba nti ono oba oli oba ono naye bifulumidde bingi n'abamu ku banenyezebwa okukola ebyo ekibiina bye kitagenderamu n'abakyaliwo kati erinnya lya mwami Mpuuga n'abalala ababaddewo nga bagamba nti ffe tugezaako okutereeza naye n'empisa mu kibiina temuli abaana ne badda ku mikutu aba National Unity Platform ne bavuma abantu abakulu mu ggwanga bayisizza amaaso mu kabaka bayisizza amaaso mu katikkiro buli avaayo abaako kyayogera gwe bavuma kakati ekyo kibiina ki ekyo nno kibadde nange umutima ng'aŋŋamba n'afuna ddi ku mwami Kyagulanyi ayogere ku nsonga eyo naye Kyagulanyi asirise busirisi awuno wano gwe muwevubi microphone yiyo webale kumbuza ku nsonga y'abaana si mpisa mu kibiina lwaki mpisa mu bavubuka bonna mu Uganda zibasiiwuuse Evans abaana basiiwuuse mpisa abaana bamayuuse ate nakibawoningako ne mbagamba ekiseera kijja kutuuka kati mukyamwemwe ne mukyalaba bavuma n'ekiseera kijja kutuuka nga bamu bakwata n'emmundu nga sikyalina kyenyiza bagamba ate nga tekyakatandika bamuseveni bo tebavumanga buvumi bamuseveni bakwata mmundu ne bakwata nalijambiya okumaliza nga 500,000 people bafudde omwana tayinza kutuuka myaka 2, 3, 4 ng'anyigirizibwa agibwako omusolo kyokkabbibwa bubbibwa talina ddoboozi luli nga n'okuba essimu ku radio kiri wala naye kati laba intaneti bwejja yajjanga ekisima abaana nga talina kyakukola bakulabye ku kamera ng'otta abantu talina kyakukola laba bwafuna intaneti nga tamanyi olina Facebook handle Malcolm X alina akatabo ke bamwandikako ke bagamba akatabo akayita The Hate That Hate Created obukyayi obwatondebwa obukyayi kati bwe muno obukyayi obwatondebwa obukyayi Museveni okugibwa geggwanga lyaffe lino yali yatukyawa nnyo namaking bintu bibaddewo in the past kibi nnyo Evans oba okoyina ekintu kyokwatibwamu kyomma mu discussinga togamba kali wadde nkoze kino naye oli lwakyavuma yes kituufu waliwo ab'empisa ensiiwufu nze mbeera ye mukulu Makolo Kavuma Makolo Kavuma assalamu alaikum bagaliza ekisibo ekirungi sagambye bwe ndi mpuliriza ntumiddeko yoyo omukulembeze w'abantu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu
akugamba nti ye muwe bwekazindaalo ensonga ajja kuzoogera nga bw'oyagala. Babadde beesibye nnyo ku kintu kya bannakibiina kya National Unity Platform okuvuma. Bababuuza lwaki mwali obukadde 5 mwabulira mu tteeka nga bagamba ekikulu abaana b'NUP bavuma. Ensonga gye bababuuza tebalina ansa ya kwanukula. Kyagulanyi Robert Ssentamu ensonga eyo yagizzeemu bulungi nti ye talina kontrol ku baana okuvuma kwabwe. Okuvuma tebakyalina kyakusalawo kuba tebagenda kukwata bissi nti balwanagane n'ababba ensimbi z'eggwanga. Option yokka gye basigazza kwe kuvuma oli nakkakkana obusungu. N'olw'ensonga eyo agamba ogwo si musango gw'osobola okunenyeza National Unity Platform kubanga abavuma si bonna nti baliko obulambe nti ono w'NUP. Wabula bannayuganda bonna abawulira nga bakooye bayingiriziddwa, kyokka kye basigazza kwe kusobola okuvuma abo abagezaako okuzannyira mu nkyukakyuka y'abannayuganda. Era kati abakulu abalidde obukadde 5 ababadde beekwasa nti ekikulu muvuma nnyo muvoola kabaka, muvoola Mmengo. Akugamba nti tewali muntu avudde kabaka, balumba abo bennyini abantu ssekinnoomu. Bo mu kwekweka ne beekweka mugongo gwa Mmengo nga bali awo balowooza nti kyekinabataasa. Amawulire n'enkola okunoonyereza n'enfuna evidence eyo nayita olukiiko olw'abakulu olw'oluyita olukiiko lwa kisajja kikulu. Olukiiko olwo lutulamu badepute pulezidenti bange abaana Honorable Mpuuga, Honorable Nambeshe, Honorable Jole Mugisha ne Dr. Zedriga.